السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد مقدم وانجه سبريم مفتي ويوغندا ومن بمشيخ منا أبقول بقدم وانجه bisobodde kwetegereza abaana b'olujja luno, buli omu azze wano mu kitiibwa kye. Nsaba Allah akimukuumire, era nsaba Allah ow'ekitiibwa asse okusaasira n'emirembe ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyo nga nkimaze, njagala okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ansobozesezza nate okusemberako mu maaso gammwe wano, nga nzize okubeegattako nga tuzze okulombera mukadde waffe ne bakadde baffe abaatuva ku maaso, nga tusaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga abawummuza mirembe era abawe ejjana. Njagala okwebaza basheek abadde mu nteekateeka awamu n'abaana. Tubeebaza olw'okuba nti musobodde okujjukira ne mutuyita, oba oli awo ne tubaako ettaffaali tuteekako, era nalyo tusaba buli omu Allah abeere nga amusiima. Nja kwogerayo ebigambo bitono ddala. Ekisooka, waliwo kyendabye wano, ndowooza ebadde ensobi ate nga tutera nnyo okugikola. Kyenjagadde twongere okuba nti tugiviirako ddala. Qur'an eno bw'ebeera esomwa, oluusi abantu mugenda ne mwogera nga Qur'an esomebwa. Kati waliwo ekintu kye badde baleesaawo nekibeera nti kitabuddemu abantu. Qur'an esomwa, mpeereza kino, kola kino. Ndowooza nti eyo eba nsobi gye nsaba tugitereeze. Nti Qur'an weebeera esomwa, tusiriikirire, tufumiitirize, oba oli awo tujja kubeera mu abo abajja okuganyulwa. Ekyokubiri, nja basaba twongere okusoma Qur'an eyo n'okugiteeka mu nkola. Qur'an eyo constitution yaffe ng'Abasiraamu. Mulimu amateeka etubuulira ebyo ebyayita, ebiriwo n'ebiribeerawo oluvannyuma. Naye ndowooza nti nga mwana Adamu oluusi tugenda ne tugibuusa amaaso ne tugaana n'ogibikkulako gisoma buli lunaku. Ndowooza nti ako nako kabonero akalaga nti Qur'an abasinga tutandise ogisenguka. Naye bw'ebanga mutandise okusenguka Qur'an, mumanye ekiddirira Mungu ayinza okututeekako ebibonerezo. N'olwekyo mbasaba, era sijja kkoowa mu maaso ga Supreme Mufti ne basheekha abakulu ab'amatwale ba imaamu, Qur'an eno tugyongeremu amaanyi. Abaana bano basome era bagitambulireko. Bw'obanga tusobodde genda kugisoma, kale kwatako mu nsawo basheekha bawe facilitation basobole okuba nti Qur'an eno bakisomesa. Nsanyuse okulaba nga wabaddewo abavubuka abato we tutuukidde wano, Sebo Sheikh, babadde basoma Qur'an. Era ekyo ne kimpa amaanyi nti oba oli awo emiti emito gino gijja kuba nti gyongera Qur'an gitwala mu maaso. Eyo point namba yakubeera nti Qur'an esomebwa, ate n'okubeera nti tetukoma kugisoma busomi, kuba waliwo okugisoma, naye okugiteeka mu nkola, tugitegeere, tugiteeke mu nkola. Eyo nno message nsaba mugitwale nga nkulu. Ensonga ey'okubiri, omwezi gwe tulimu oba gwe tugendamu ogwa Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, yes, ennaku ezo 10 zirimu ebintu bingi Allah yagenda ataasizaamu abaddu be. Naye nze nkakasa ku bizibu bye tulina, buli omu ayinza okumanya ebizibu by'alina mu famire,
mu maka, mu ddiini, mu ggwanga. Enjala efuuse enjala, obwavu bufuuse obwavu, ebbeeyi y'amafuta yiyo yeekanamye, ebbeeyi ya buli kimu. Naye mu nnaku ezo nze nja basaba, ziyinza okutandika enkya oba olwokuna. Nja kubasaba tubeere nga tuzisiiba, tuzisiibe Katonda tumuwanjagire, kubanga Allah yatutegeeza nti munsabe nja bbaanukula, ate omutansabe ngenda bbawo ebibonerezo ebikola ki, ebiruma. N'olwekyo tewali mbeera ya lubeerera okuggyako nga gwe kennyini weevuddemu. Nja kusaba ennaku ezo tubeere nga tuzisiiba, nga mwe mulina olunaku olwa Arafa. Ekisemberayo ddala munzikirize nziremu okubeebaza olw'okubeera nti mwatuyise, era saagala mukome wano buli mwaka oba buli sola bakadde baffe bano mbeere nga mbasomera ku dduwa. Bakadde baffe bano baakola nnyo okulaba nga eddiini y'Obusiraamu eyimirirawo, beefiiriza ebintu bingi. Naye bw'otunuulira omulembe guno tukulembeza nnyo okufuna ku ssente, buli wamu kufuna. Naye nja basaba eddiini tuleme gisuubulamu busuubuzi, eddiini tugikuteekeko buteesi, tubeere nga tulina kye tukyongerako. Gwali wano, eyo message ngiwadde gwali wano. N'abataliiwo mugende nga mugibatuusaako. Tukolerere Obusiraamu. Bw'onoobukolerera ogenda kufunamu ebintu bibiri. Ekisooka, Allah agenda kukusiima. Kyakubiri, agenda kukumalira ebyo byonna. N'ekyokusatu, ayinza okukuwa ejjana. Naye gwe bw'onooga nti oliwo mu Busiraamu kubeera ng'odiiringiramu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saagala munkwate bubi, naye bye bigambo byange nga Khalfan. Tubeere nga tubaako n'ettafaali lye tuteeka ku Busiraamu. Mwebala okumpuliriza. Mpozi akasembayo si y'enkola yange okuva ku mikolo, naye communication gye nafuna Sebo Sheikh Kulumba. Communication gye nasooka okufuna yali ngamba ssaawa 5 mumale ku ssaawa 7. Naye bwe mbadde nzija naye program neerabika nti ewanvuyeemu. Naye ate already twadde tutaddeko programs endala zensaba munzikirize. Nja kwemulula ngende naye omukolo gwo gusigala. Ekirungi Supreme Mufti akyaliwo ne basheekha abakulu weebali. Nsaba mbeere nga mbawuliriza. Mwebali nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Twebaziza ssebo jjajja, naye kababulire pulogulaamu bagimanye baleme kweraliikirira. Tugenda kumala kusala naffe zuhuri inshaallah. Omuzikiti gwa Sheikh Kulumba ogwo gukyali muggale, ogugule awo ssebo ogende. Bw'onoogenda ffe tusome tusalire nabbi. Bw'onoomala okusalira nabbi sallallahu alaihi wa sallam, tumaze okusalira nabbi nga gw'ogenze, Sheikh Kulumba oli owo katebe agikaweesa, ajja kubaako kaweesi, ajja kubaako obubaka bw'atuusa. Oyo His Excellency oyo akuliraanye ajja kubaako obubaka bw'atuusa ng'omukolo guggwa inshaallah. N'olwekyo mubeere bagumu ti omukolo gugenda kuggwa wadde embuga n'abagenzi yaziina. Tuwanvuya nnyo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, أشهد أن محمدا رسول الله.
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. Oyagala poloti enteeketeeko obulungi? Jangu mu Sema tugikufunire. Tugula, tutunda era tukulaakulanya ettaka lyo. Tulina abapunta abalungi, tukiisa ettaka ne tuliza mu mannya go bambi. Jangu ofune ekyapa ekitalimu kamunguluze bambi. Sema Properties tuli ku buli luguudo olufuluma ekibuga. Gwayagala enkyukakyuka mu bulamu obwo? Jangu ofune ettaka eritaliiko nkaayana. Tusangibwa ku maka agaffe amagye ewa Ndegeya nga wakava ku ssundiro ly'amafuta erya Shell. Sema Properties Limited tuli ku Sema House ekibanja 559 ku Bombo Road wa Ndegeya. Jangu ofune poloti enteeketeeko obulungi olwaleero mu Sema Properties. Essimu 0774 0 emirundi 3 oba 0704 366 268 ne 0772 42 53 52. Awo ng'otuuse mu Sema Properties. Olabye otya abayimiridde bampeetegeke bwetegi bali batukulembere abali eri وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا دائما آمين وتوبة نصوحا آمين وراحة قبل الموت وراحة بعد الموت. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف آمين بحولك وقوتك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Eno